abalimi wonna mu ggwanga baludde ebbanga nga bakabira gavumenti okubataasa ku bicupuli ebisusse ku katale olw'okuba nti kibaviirako okufiirwa ensimbi n'ebirime byabwe okufa ttogge. Kati okumalawo okusoomoozebwa kuno, Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne bannamikago abalala batandiseewo ssemaduuka w'ebyobulimi abalimi mwe banajjanga ebikozesebwa mu kulima eby'omulembe. Omukolo guno gukulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro Robert Waggwa Nsibirwa nga ssemaduuka ono yasookedde ddala mu Bwakabaka bwa Buganda mu ssaza lya Buweekula. Yegatwala omukisa guno okutongoza era okuggulawo ssemaduuka wa Kabaka ebyobulimi n'obulunzi. Kireeseza ssemaduuka ono ebintu bisatu. Buli gye tubadde nga tutambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Mwanyi Terimba n'ebirala ng'abantu bageyayanira okufuna ebikozesebwa mu kulima n'okulunda eby'omutindo. Abantu nga bakaaba olw'ebintu okubabeera ewala. N'ekyokusatu ng'abantu bakaaba ebbeeyi. Ekigendererwa kya kusembereza balimi buweereza kumpi okusinga okutindigga engendo empanvu. Leero nina essanyu ku lwa Katikkiro litongoza ssemaduuka asookedde ddala mu Bwakabaka okukozesa ng'osangayo ebirimisibwa ebikozesebwa mu kulima ate n'ebikozesebwa mu kulunda nga bya mutindo nga bya ssente ensaamusaamu ate nga biri w'osula era w'owangaalira. Abalimi babadde nga bakosebwa nnyo mu kiseera ky'ekyeya ng'abalimi abalina obusobozi obutono sizoni zibafa. Bino byonna kati byandifuuka olufumo kyokka nga n'obutonde bw'ensi babulowoozezzaako. Climate volatility affects farmers first and hardest. Through structured agricultural financing, improved input access and organized aggregation systems. Nga bakolaganiramu ne bannamikago abalimi abateesobola bakufuna ensigo sitaako ebikozesebwa mu kulima ku kibanja mpola ate ku magoba amatono ddala. Ojja kwewola ku magoba amasaamusaamu ndowooza tuwulidde Katikkiro ng'agamba nti tetukyayagala bino kankuwa akamyompe ente. Ssemaduuka agenda kujjawo ekintu ekyo nti amagoba ge tugenda okukolerako abantu baffe mu ssemaduuka magoba masaamusaamu nnyo. Kyokka ssemaduuka ono si wakukoma ku kyakutunda nga bigimusa ensigo oba n'ebikozesebwa ebirala wakutondawo n'akatale k'ebirime akalungi. Ssemaduuka ono naye agenda kutondawo akatale era kyekimu ku bintu abantu baffe badde babonaabona nabyo. Olimye byolimye sizoni etuuse omaze okukungula n'otandika okunoonya ng'obonaabona okunoonya w'onoobitundira. Ssemaduuka ono azze n'akatale. Abalimi basanyukidde enteekateeka eno. Ssuubi ddene nnyo okubanga tugenda kufuna eddagala eriri ku mutindo n'ensigo eziri ku mutindo nga teziriimu feeke nawo bulunzi bwennyini okufuna eddagala eriri ku mutindo. Era tugenda kukubiriza bannaffe abatasobodde kutuukawo tubannyonnyole baddemu amaanyi ag'okulima kubanga omuntu abadde aserebye amaanyi ekyamazima nga gamuweddemu. Enteekateeka eno yakubuna amasaza gonna kyokka nga yakusooka masaza 5 omwaka guno. Babula na Reiso, NTV Akawungezi.